I have today brought Honorable Council Nsibambi, Senior Council official. Adendulu ya lulekereke wamu n'okusagambiza okw'ekika ekya waggulu wali ku kitebe kya NRM, the National Resistance Movement. Honorable Speaker Anet Among bw'abadde ayanjula Honorable Nsibambi mu butongole nti amuvubye n'amuleeta mu kibiina ki NRM. Today, the 18th of February, joined NRM as a party. He believes and he has said he had never known what NRM can do, what it has done, but from the time he joined the parliament, he saw what parliament has done, what government has done, what NRM is doing for the people, and he believes he wants to be in the team that delivers this country, that looks after the people of the country, and is one person who believes in investing in humanity. And I want to welcome you, Honorable Yusuf. Bigambo byowulidde bikozeseddwa Speaker Among ng'ayanjula Honorable Yusuf Nsibambi eri NRM agamba nti yamuleese mu NRM olunaku olwalenge nakusa mwezi 18 February omwaka 2026 era ng'ajegasseeko mu butongole. Agamba nti Honorable Yusuf Nsibambi ono akkiririza mu NRM ekitenkanika. Era mbu Honorable Nsibambi we yeegatta ku Parliament y'eggwanga lya Uganda yamanya bumanya nti bannanga ate NRM obulungi bweriko yali tabulabanga. Era ng'alaba nga NRM kye kibiina ekinyuvu ekiyamba bannansi n'okulaba nti kibabeereddewo mu buli mbeera. Nabwe ekiti ebimu ku ebyo byasenzesenze omutima gwa Honorable Yusuf Nsibambi n'agamba ate bweseegatta ku NRM kati awo mba n'aneegatta ku ki? Honorable Nsibambi Yusuf, when we in FDC used to be our legal counsel, then he became the vice chairperson of Central. He's the vice chairperson of up to today. And his position in FDC stops today. So we want to welcome you to NRM. And we'll give you time to say something. And maybe you've been drunk, but I see you've come more smarter than the Secretary General. I want to thank you so much for choosing to be in NRM. They're arriving, they want to register and work with the party. And I will hand over the independent members of Parliament to the Right Honorable Trudeau for administrative work to be done. But for now, I want to invite Kokowulidde kabasesa bonna Honorable Speaker Among abadde agamba nti Honorable Yusuf looks smarter than Secretary General Richard Todwong. Nga kyabadde ategeeza nti Honorable Nsibambi n'okujja obuzimu meeting olunaku olwaleero emwanjula mu NRM azze ng'ayambadde era ng'anekaanekanye mu langi eya yellow. Newankubadde nga Ssaabawandiisi w'ekibiina ba Secretary General Richard Todwong ye yazze nga olunaku olwaleero ayambadde langi eya coffee brown mu line efaananako bw'etyo. Kati Speaker abadde agamba nti kati ate Honorable Nsibambi olunyuma lwaliko si lwa bulijjo. Mu kadeke kamu Honorable Speaker alaze nti alina enkolagana y'amaanyi ne Honorable Yusuf Nsibambi ono olw'ensonga bano bonna bava mu kibiina kya FDC. Speaker Among oyo tomulaba kubeeramu NRM nga w'amaanyi nnyo. Yali mu FDC sebo gwabadde takimanyi. Kati kye kisinga okuba nga kimugatta wamu ne Yusuf ono. Era amugambe nti obukulembeze Honorable Yusuf Nsibambi bwabadde nabo mu FDC bukomye olunaku olwaleero lwe yeegase ku Narama. Honorable Richard Trudeau, I have brought visitors for you. And you know, in our culture, a home that has visitors all the time is a successful home.
and it is a good home when you have visitors. If you have something good in a home, that's when people come to a home. Ebigambo bya Speaker Among ayongeddemuko n'okusaakiriza oba embeera y'ekintu okukijanjawaza oba n'akyongeramu obunzaali. Agambye nti ayanjulira Ssaabawandiisi wa NRM n'amugamba nti ssebo nkuleetedde abagenyi. Kati ate ffe wano nti mu kalica y'aba Speaker Among we baleeta oba we bafuna abagenyi kiba kitegeeza nti amaka gagenda kubeeramu obuwanguzi. In fact, Speaker takomye kubeera nga amwaniriza wali wabula akikoze ne mu lujjudde mu mbeera y'abantu bonna bakirabe ne ku social media amutaddeyo. Agamba nti we hereby extend an official welcome to the Honorable Yusuf Nsibambi into the NRM family. We appreciate your recognition of the importance of our cause and your decision to join the movement dedicated to safeguarding and strengthening our nation's achievements. Kagamba nti twagala okwaniriza Honorable Nsibambi mu famire yaffe eya NRM. Tusiimye nnyo era tukitwala ng'ekikulu olw'okubeera nti walabye omugaso gwaffe era n'okusalawo okwo okwegatta kuffe okubeera nga weewaayo okunyweza enkolagana n'okufunamu oba okubeera nti tubaako bye tufuna ng'eggwanga nga tuli wamu. Kati kitegeeza nti ebbanga lyonna Honorable Nsibambi abadde eri mu FDC nga bagamba one Uganda one people, was that still there mubala ogwe gubadde kukyali omubala gwabwe. Kati agenze ku protecting gains ne wankubadde ng'abadde awanda lulusu abantu gy'abadde akiikirira ebitundu ebyo. Saidi wali omuba mujjukira bulungi omukulu w'abadde ava abadde abeekokola. Kale kati wakati nga Honorable Nsibambi ono ow'Amawokota South amaze okwegatta ku NRM, waliwo abantu ab'enjawulo mu NRM abatasanyuse bakubye emmeeza ne bagamba nti nedda ssebo simujja tukola bino bintu bwe bityo. Waliwo omukulu oyo amanyiddwa nga Honorable Mwesigye Frank. Ku mutimbagano okwo kwali nnyo muntu nnyo wa NRM wamu ne General Muhoozi Kainerugaba ne MK Project. So awandiise ebbanka luwagiweererezaawo Speaker olulabye Speaker nga amaze okwaniriza Honorable Yusuf Nsibambi. Omukulu agambye bw'ati: Mama Anita, with utmost respect, I strongly feel that Honorable Yusuf Nsibambi did not merit such a grand and high-level reception. If he genuinely believed in the principles and ideology of the NRM, he would have joined while he was still serving as a member of parliament. Choosing to cross over only after losing his seat raises questions about motive and timing. Commitment to our movement should be based on conviction, not circumstance. Nti Mama Anita, n'ekitiibwa eky'ekika ekyawaggulu, nze muli nkiwulirira ddala nga Honorable Yusuf Nsibambi abadde tagwanira kwanirizibwa mu kitiibwa eky'amaanyi ennyo bwe kityo. Ebyaddala bw'abanga abadde akkiririza mu NRM, lwaki teyatwegattako ng'akyali memba wa paaliyamenti ng'abantu tebannamulonda kumugoba mu paalamenti? Okusalawo okubeera ng'asala eddiiro kati nga bamaze omumukuba akalulu era nga tagenda kudda mu paalamenti kireetawo ebibuuzo bingi ku kigendererwa na lwaki yakoze bw'atyo. NRM is a welcoming and inclusive movement, and we appreciate that it accommodates those who reconsider their political path. However, this level of celebration seems disproportionate. A formal reception at the NRM Secretariat by the Secretary General and his staff would have been more appropriate and dignified. Omukulu n'agamba nti NRM kibiina ekyaniriza era ekyagala buli omu okuba nga yeetaba mu kyo era ekyo bakisiima. Wabula agamba naye n'engeri gye baanirizaamu Honorable Yusufu ntegwanidde. Kale Ssaabawandiisi yandimwaniriza n'abakulu b'NRM just abatonotono, wabula si bintu kubikola mu nkula yeeti y'amawulire na kumwaniriza bwe bati mu kitiibwa.
This guy, following his defeat, withdrew community support initiatives he had previously funded. True patriotism and public services should not be conditional upon holding office. Leadership is tested most in moments of disappointment, not victory. This move is more strategic than ideological. While everyone has the right to choose their political home, such choices should be met with measured recognition, not extraordinary elevation. NRM should reward loyalty, consistency, and demonstrated commitment above all. Gayono mukuwandika bankaluwa jawereza speaker amugambye nti gayono we bamala mukuba akalulu yajjako abantu b'ekitundu gyakikirira ebintu bye yali abawadde. Kati n'agamba nti obwagazi bw'eggwanga obutuufu bw'obanga abantu olina kye wabakolera tokibajjaako. N'agamba nti obukulembeze bukeberwa naddala mu biseera ng'omuntu ali mu kiseera ekizibu, so si mu kiseera ng'ali mu kucacyanca n'okweyagala. Okutambula kw'omukulu ono okujja mu NRM kikolwa kyandibanga just yabaze bubazi kibalo. Newankubadde nga buli omu alina eddembe okulonda walaga. NRM should reward loyalty, consistency and demonstrated commitment above all. Kulu n'amaliza nga awandika agamba nti NRM erina okuba nga efaayo ku bantu abo ababadde ab'ennyo mu yo, n'okuba nti bafaayo n'okuba nga bagenda maaso n'okuba nga bakola ebintu ebirabwa ate nga basigala bali ku mulamwa n'okulaba nti balaga okwewaayo kwabwe. Tugenze okutuuka eyo bankaluwa ya Honorable Mwesige Frank badde sobola butagiyisaawo gy'awandikidde Speaker Among ku ngeri gy'ayaniriza Honorable Yusufu Nsibambi. Kale bwe tubanga tuli awo njagala okutegeeza nti Honorable Yusufu Nsibambi ono gye buvuddeko ye kennyini yavuddeyo n'akyogera lunye nti yabadde asisinkanye President Museveni. Wabula nga tetunagenda ku nsinkano ya President Museveni, omukulu ono ekibadde kiraga nti omutima gwe gwatendewalirwa dda era nti wakwegatta ku NRM mu kaseera katali kawanvu. Aba opposition ebbanga lyonna bagambye nti akalulu kaalimu ebirumira era kaalimu ebyali tebikwatagana. Wabula omukulu ono yavaayo n'agamba nti obuwanguzi President Museveni bwe yawangula ku luno yali tabufunangako. Wabula nga ate ye opposition yavaayo n'agamba nti President Museveni yawangula ne sekuwangula yenna. N'akalulu Museveni yakawangula. Mbadde looya abeera mu misango gy'ebyokulonda sigama mukuutirivu naye mbaddemu okubira ddala we gyatandika. Kino twalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni ne NRM. Abantu tebalonda bagwamu essuubi. N'abantu abamu ababadde mu kulonda tubadde baavu nnyo ng'oli bamubuuza nti basi etwale wammwe emitwalo ebiri nga bamuwa akawala ng'atiikinga. Abalala bababugumiriza tiikinga ambulera tiikinga zimba. Ewaffe twalibadde Kasese yonna FDC egiwangula. Naye buli lwabeerangawo omubaka owa FDC nga waliwo owa NUP. Kakati NUP yo yavuluze naye okulonda. Buli wamu esimba abantu abavubuka batebagati bano bavubuka bannamwe ezimba nyiiga kalubya amatama. Kakati abavubuka ne balonda ku kalubya amatama. Tujja kabanja tewali amanyi gya kabanjiza. Tinga emyaka gino ebiri egiyise bangi babadde beemulugunya ku Honorable Yusufu Nsibambi ono naddala mu opposition nga bagamba omusajja ono yandibanga munda ayinamu akasaati ka yero. Abamanyi okulaba omupiira mukimanyi bulungi refali we bagamba nti maani ezannya n'Arsenal wabula refali yandibanga ayinamu akasaati ka Arsenal munda oba akasaati ka Man U. Kitegeeza nti tiimu eyo abeera ayina engeri gyagisaliriza. Wakati nga Honorable Yusufu abadde musajja wa opposition ku side eri eyafada kya FDC abadde bangi batandika okugamba nti yandibanga yeekulubeesa okuba nga agenda mu State House eyo era ng'alina ensisinkano ez'enjawulo z'atera okuba nga akola okuba nga asisinkana omukulembeze w'eggwanga without public knowledge. Bino nno ye yavaayo gye buvuddeko n'abagamba nti muli ku ebyo nze omusajja mbadde musisinkana enfunda eziwera namusinkana luli nemusinkana luno kati mwagala mugambe nti namusinkana luliwo olwesa amusinkana. Mwaka guno gwendabye President emirundi ebiri niyo mwaka ogwedde namulaba emirundi 3 mu Desemba nene mabega namulaba. Bakira bino byonna yavuddeyo kubyogera nga bamaze kuba nti bamukuba kalulu wali Akamawokota South.
In fact yagambye muve mukuŋŋamba mbu nze sinkana President Museveni nzekka waliwo n'abe-NUP be twagenda nabo ne tumusisinkana ssebo baali basatu balambirira bweddu. Gereganyiza n'omukulembeze w'eggwanga emirundi egisukka 4 mu mwaka guno namusinkana nga 3 ne okwosa eggulo naye emirundi gino gye namusinkana egisinga obungi mbadde musinkana abantu batono nnyo naye kuno twabadde abantu 17 nga mulimu abakulembeze abamemba ba parliament mu bibiina byonna n'abanuupu babadde basatu abalondeddwa bwe twamusinkanye nabo n'ebibiina ebyenjawulo naye nga tetubasinkana ng'ababiina byabwe kuba kyali kyetaagisa ate olukuŋŋaana olunene mu kibiina lukkirize tubadde tubasinkana ng'abantu kinoomu. Exactly, that is it. Olunaku olwaleero ensonga bwe zityo bwe zitambudde. MP wa Mawokota South Honorable Yusuf Nsibambi ono nno ojja kujjukiranga baamukuba akalulu. In fact ono abeera deputy president owa FDC mu Central Region. Oba kitegedde ya kati kiringa bw'oyinza okulaba nga Honorable Muwanga Kivumbi wa NUP ajja kugamba God forbid kale kiringa bw'olaba Honorable Muwanga Kivumbi essaawa zino ye deputy president wa NUP mu Buganda, that means ne Central aba atwala wonna okukeera n'asala eddiro n'ava mu NUP neyegatta ku NRM. Kati kyenjagadde okukubira ekifaananyi nti that is how deep it can be, that is how deep it can look, that is how worse it can look on the other side of the party that he is defecting from to the NRM. Mulaini efaananako bwetyo. Kati Honorable ono Yusufu abadde musajja wankizo nnyo mu kibiina ki FDC nti abadde deputy president mulamba. You get it? Asaze diro nava mu kibiina kifada kya FDC neyegatta ku NRM. Olunaku olwaleero olwokusatu ngenda kusoma mwezi 18 February era nga NRM vice chairperson ku lw'abakyalo ba female kyekitiibwa speaker Anita Among kyalina mu NRM ng'ogyeko ekyokubeera nti speaker naye omu ku babedde mu NRM abatuukirira ddala kakiiko kali akasembayo bw'ova ku President Museveni then n'ogenda ku bavaisi bano abalala ono ye vice chairperson ow'abakyala mu ggwanga lyonna then yamwaniriza Mnangi Honorable bw'atyo ebintu bw'abikoze. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina
gwe bakubira bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo. Buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.